mukulu Kyagulanyi bwe yabadde muno nze saawulidde nga nvuma kati sirina wenyimirira nti ngenda kumuvuma muvumira abaagala omuwa akalulu mumuwe kankiddemu mukiwulire abaagala okuwa mukulu Kyagulanyi akalulu mukamuwe bweyaze muno teyatulumbye nze sirumba muntu atanumbye ekyokubiri nze sivuganya ku bwa pulezidenti kati sivuganya na mukulu Kyagulanyi nze njagala bwe mupi bwakimanya Kabonera obwe mupi bwakimanya Kabonera nannyinibwo ye Mugalatiya Dr. Ben ekyokusatu nze ndi wa nkyukakyuka era omuntu yenna ali mu nkyukakyuka bwe tugenda mu lutalo tuteekwa kukolera wamu ng'ab'enkyukakyuka. Wednesday tukulisayo ku mulimu gy'obadde mpoza ate mwana tu obala kubeera nga atokola obala kubeera nga otetenkanya twakugambye tuli mu biseera eby'eggandalo lya Christmas omwezi twagutandise era ennyimba tozeekanga teweekanga bulango bwa Christmas teweekanga bw'oba tutambula mu kibuga n'osanga diko za Christmas tobyekanga. It is the time December leero ennaku z'omwezi ziri 3 ate guno omwezi gutambudde bulungi boy Monday lumu Tuesday 2 Wednesday 3 okitegedde omwezi gwesengese bulungi nnyo oba onfuna kakati yawe tugambira sigala mpozi nga totuwuliza ojja kubeera ng'ofuna amawulire manyo Facebook, Instagram oba mpozi ate Blue Sky gattako ne TikTok twagigasseeko kati erimanya ga Kwemala FM osobola ogendayo nobeera ng'ogobera tuteeka stories ez'enjawulo mwanange nobeera nga ate ozinyumirwa nga bwe zibeera zitambudde gigenze kitya gyonnaku olwaleero nze Sula Ssenyonga mpozi ate okubeera nga nkukwasaganya mpola mpola wano nno katutandike n'Omugalatiya gye buvuddeko omwami Kyagulanyi yaliko e Masaka eyo ng'anoonya akalulu nga ye ne Kyagulanyi yayiga engeri y'okwomiitinga ebintu ebimu ensonga ezimu n'ozoomiitinga n'ogamba zino sijja ziryako. Abasinga balowooza nti mwami Kyagulanyi okugenda e Masaka agenda kuba mpuuga akuba beedi bwanika akola atya talina we yaboogererako era ebisinga yabireka ne bitambulanga bwe yali abibaze oyongeze ne layiti ne bitambulanga bwe yali abibaze era okukakana ng'avuddeyo lwaleye eri successful nnyo naye ng'ate tayogedde ku bantu barival be. Wano nno kyalekawo ebibuuzo bingi nnyo ku bantu abamanyi oba bastudying embeera y'ebyobufuzi ne bagamba omusajja kiki kuba bo baali balowooza nti oba oli awo anaabogerako bafunire okwo ka spark bamugamba nti mwamulabye avuma abantu akola atya. Kakati nno bulijjo Kyagulanyi bamuyita omuyaaye bamuyita omuyaga bamuyita omusiyazi bamuyise buli linnya lyonna ka video akatrending essaawa zino ka Omugalatiya bwanika ng'agamba nze sirumba atanumbye. Mwami Kyagulanyi bwe yali e Masaka nalaba video zonna nga talina wanvumira n'olw'ensonga eyo mbasaba mulonde mukulu Kyagulanyi. Neŋŋamba kaakati ebitiibwa bivudde ku muyaga n'omusiyazi n'omuyaaye kati afuuse mukulu Kyagulanyi. Awo otiira Katonda alina enteekateeka ze. From the ghetto to the elites bagenda bakkiriza. Tukirize tugaane abantu abo abasoma babadde batubikka bbula nga tulowooza bategeera nnyo omusajja ajyambadde essuuti ye n'ayogera oluzungu n'akusomera statistics n'akola atya naye nga mwanange ate ebyakola biri kifuula nnenge. Kati ffe ne tubeera awo nga tugira awo ne kati abantu baalabuse. Omugalatiya bw'aba alagidde mulonde Kyagulanyi mukulu Kyagulanyi actually kati bamuyita mukulu Kyagulanyi kitegeeza apondoose kitegeeza apondoose oba ontegedde. Kati
mukulu Omugalatiya babanga apondose gwe atapondooka kati tulinze n'omulala naye apondooke n'abalala bapondooke ye ensonga gyakuwadde agamba teyamuwuliddeko ng'amuvuma. Ensonga ey'okubiri tebavuganya ku kifo kyekimu, ye ayagala kifo ky'ekabonero kyayagala tayavuganya ku kifo kya bwa pulezidenti. Ekyokubiri n'asuubiza abakadde bulangiti ey'Omugalatiya agamba nti ekisaanya kye kiweddera agabeko bulangiti ez'abakadde Abagalatiya naye weebuuze abakadde ebitubire byabanna byabufuzi agambye buli mukadde alina 70 years and above agenda beera ng'amugabira blankets. Weebuuze abakadde bameka bali mu kabonero? They are very few. Kubanga Uganda yesinga youngest population, kitegeeza abakadde batono. Ayina okubagabayo blankets nga 10 mu constituency yodda kwanoonyeza akalulu. Oba otegedde kwanoonyeza akalulu ate ng'akeetaaga bubi nnyo. Nze ndowooza Masaka is more of a blanket mu bitundu naddala eyo abantu tebalina mazzi. Simanyi lwaki abaka ba palamenti abasinga mwerabira nnyo issue y'amazzi. Amazzi gandibadde gali ku mwanjo nnyo ku manifesto z'omu bitundu byammwe. Amazzi water nga temunagenda ku kirala kyonna musooke mutereeza ensonga z'amazzi nti abantu bammwe mukimanyi banywa n'ente. Nosanga omuntu nga mwe basena ate n'ente mwe zijja ne zinywa ne bubowa holo ne bubalema. Sente ziwagulamu bulangiti singa ziteeka mu bowa holo singa ate abantu bakutenda nnyo kuba tewali wagenda kujja stopping ebowa holo eyo kuyiwa mazzi kuteekako ekipande ekinene bwannika kafaananyi ng'okateekako najjo osubira gy'osinza okubeera ng'owuliriza. Nakugambye abasama bagenze bakomawo mu mpolampola era nga mpozi oba oli awo batandise okusubbalaza abakyala baffe ne bawala baffe ne bannayuganda mpozi oba oli awo abali eyo abatambula. Nalabye mu vidiyo yonnaku olwajjo abaana babadde tiyagasi ng'atabusa olunaku lwajjo Bobi Wine alina ekintu kyeyakoze byabadde ali ekira ne Kasangati. Abasajja bakubye tiyagasi. Bakuba tiyagasi jjukira bamukuba beetolodde emmotoka za Kyagulanyi n'agamba driver we ne badriver abalala temuddamu kuvuga mu mmotoka muzirekeewo wano. Nabo tiyagasi kaba balagaleko kati era Ssebusiru bwa Njoka nga bakuba tiyagasi nga ate nabo tebavaawo. Nabo bujjukira tebeesabise n'abantu bagala tujja vaawo. Tiyagasi n'abalagala kati video ezisaturatinga nga abaana bataddemu background wa music wa Bobi Wine muno nti yo enemy tontunuulira bubi nga abantu ba bulijjo bayamba abapoliisi okubawa ku mazzi banaabeko mu maaso nga nabo tiyagasi ababalagala. Obusiru bagamba obusiru bw'enjoka obutta mukama waabwo bw'ojja nti eneebeera mulambo neewangaala oba muntegedde. So mu mbeera eyo nze ndabira ddala nga firimu ya Mwami Kyagulanyi gye bamugamba bulijjo gy'abadde ng'akola gye bagambira ku luno tetugenda muwaamu tumuleke afire mu firimu talina documentary gy'agenda kukola. Babyogeranga abo baactivist be NRM n'abalala nga bagamba Kyagulanyi ku mulundi guli yashootinganga movie biki ku luno tetubagenda mukwatako atambule bibye. Era ennaku ezasooka ne bamuleka ne bagamba omusajja agenda fiira mu firimu ye temuli mu bafirimu kati simanyi Kyagulanyi yasasudde abapoliisi bajje bakube tiyagasi okuba yabadde amwetaaga mu firimu ye gy'agenda okuguza abazungu oba. Nalaba omusajja Musoga ye nga NRM ya admitinga Bobi Wine wabadde yiganga n'ejjinja naga bannaaye akasajja katusinga amaanyi ate ffe twonoona abantu baatukoowa ate ffe tubakuba tiyagasi. Ne mbuuza ddala amagezi gazze mu bana abantu oba tegazze? Amagezi gazze oba tegazze? Ekyo kintu kya muntu mutegeevu. Omuntu takwagala ate omukuba tiyagasi omala ojja omusaba akalulu anaakwagala atya? Olina mupampalinga
olina mupampalinga n'akwagala tosobola kwana muwala nga ate bw'omukuba ebikonde bw'omuvuma bw'omulangira olina kibi that cannot happen, you know. So mu mbeera yonna yonna mulekerawo okuba abantu. I don't know lwaki lwaleza Kyagulanyi kati kifuuse etteeka buli lale efiirako omuntu. Anyway, ngenda kujambawo stories nga bwe zitambudde ebwa Kyagulanyi bwe kiri, but anyway kiriwo. After 40 years of broken promises, stolen livelihoods and shattered trust, the time has come to retire the old guard and embrace a new vision rooted in dignity, justice and transformation. Vote ant. Ebyo ebigambo bya Mugisha Muntu agamba nti oluvannyuma lw'emyaka 4 nga musuubiza abantu ne mutatuukiriza ne mubba ente zaabwe n'ebisolo byabwe, obwesigwa ne bubaggwamu, akaseera katuuse abakadde muve ku kyokero. Vision empya, abaana balina abato abalina vision bajje abagenda okutambulira kukuwa ekitiibwa abantu, okuwa enfuga ey'amateeka ko n'okukyusa eggwanga. N'abasaba mulonde anti oyo Mwami Mugisha Muntu bw'abadde mpozi nga naye ali mu kunoonya akalulu. The change you can trust ye Mwami Mugisha Muntu. Ebintu bino babyogera basajja batuufu. Mugisha Muntu abadde mu gavumenti, oba oli awo omuntu alinza kubuuza naye yabadde mu gavumenti era babadde mu bagge biki. Omuntu ava mu gavumenti oba nayawukana n'abantu ng'oba oli awo yalina kyayagala naye amugamba nti afe totuvuga tuzze eno, tuvuga tulaga eno, ate nga bali be bangi. Bw'obeera nga oli munnaddiini omu mu gurupu ey'ababbi, otuuka ekyano gamba let me quit group, obagaba bannaye tetubba tugende tukole, nti aha ffe twagala kubba katubbeyo kale omulundi gumu, katubbeyo omulundi gumu okubba tukuveemu. Ogenda laba babbye tebalokose, babbye tebasiramuse, beeyongera kubba bubbi, otukise n'ogamba kambaveemu. Abantu abo mulimu abantu abalina abati okuswala mu famirizi zaabwe, oba ontegeera agamba wayi ekyo tukireke, nja kuswala. Okuswala waliwo omuntu nga tagwa na muti, n'ebibala gye birimi yeme nga tegigenda kugwa na muti kangwenzekka, nesigenda kugwa na nduli ya muti, ninza okubeera affected. Oba okitegeera, ninza okubeera affected then nengira, you know. Anyway, tuli ku Kwemala Radio Diaspora Hit Online Station Program, Music Box lunaku lwa kusatu bwe tutambula bulungi nnyo mu mbeera yonna. Mugisha Muntu tumuvuddeko owa anti. Mbadde ndaba Doreen Nyanjula Kyenjojo constituency bagita ziti Mwenge South, Mwenge North. Kyenjojo yo nga district this time abakazi bagyedattanidde nnyo. Abakazi bazze nnyo ku bubaka obuli direction nti women bagamba nti omukyala tugeze when you are contesting for woman MP Kyenjojo district kitegeeza ogenda kukola constituencies nyazo nazo nango zitambula ate nga tebalina ssente, kati basazeewo balumbe ebifo by'abasajja constituencies nga bolaye Mwenge South, North n'ebirala. Doreen Nyanjula ono mpozi nga ate yaliko nga yali abeera deputy speaker wa KCCA, ebisanja byalinga 2 FDC yabeerere y'amaanyi ebiseera ebyo, era abadde akola nnyo. No, not deputy speaker, deputy mayor ndowooza abadde akola nnyo ne Lord Elias Lukwago, omulodi Lord mayor nga bakola nnyo ne Dr. Kiza Besigye wano mu Kampala, abadde ali kubwa kansala mu kibuga Kampala. Kati yagambye kangende Kyenjojo kati nkisobola nze no have liked it, mbadde sikimanyi by the way, but nkyagadde nkyagadde. Kati naye bw'obanga participate nze kubwa kansala wano mu kibuga Kampala, kati fulumamu taggululako kulonda okuddako, gende ewammwe eyo mu district obayite obagambe kati Kampala maze okukakasaayo
kati kino nkisobola olw'ensonga nti oggyeko amagezi gojje e Kampala ogatwale mu byalo olw'ensonga tukizudde abantu abakiikirira abantu katugeze bayeyo mu byalo ng'e Kampala bazzeeyo buzzi tebakuliddeeyo ate bwe bajja e Kampala tebaddayo waabwe gye bakulidde kyova olaba service delivery eri wansi tubadde wano nga tusika omuguwa ne bakyali bange nga tugamba the only way okutuusa omuntu yenna anaddamu okutereeza eggwanga lino 1 alina kusooka kusala misaala egy'abakozi ba gavumenti gyonna n'ebitongole ebyenjawulo zonna ssente gavumenti buli womanyi nti gavumenti yeesasulawo yeevujjirirawo ezo zonna ssente zirina okubeera kyoputipo ne zisalibwa paka ku miliyoni 5 nga ze ssente ezisasulwa omuntu akola ennyo omuntu akola ennyo ayandibadde afuna omusaala ogwa waggulu oba ntegedde lwaki nti abantu abo tujja kutandika okusengejja ani abadde ku service delivery ani abadde ali mu kukola ssente abadde ku service delivery ajja kukkiriza omusaala ogwo asigale ng'akola abadde ku bukola obwesibi ajja kulaba sikyasobola kukolera obwo busente that is little money bla 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 agende tubeere nga tumuwonye agende tubeere nga tumuwonye tutekeyo abantu abasobola okukolera abantu kati Doreen Nyanjula n'abala kye mukoze bugamba nti kubwa kansala mukakasizza mbadde ku bukulembeze bwa KCCA almost 10 years or 15 years kati kanfulumeko ngendewa njikire abantu bange bennyini Nyanjula nkusabidde akalulu Nyanjula mumuwa akalulu wa PFF mumuwa akalulu byakoze e Kampala byeyogerera kati azatereze system ewammwe Nyanjula n'abantu baba kuwadde obwesige ne bakulonda bakolere work for them todda mu bino byagira bikibikirerere bakolere abantu bajja kubeera mpozi obulyawo nga bakuteekamu obwesige bwabwe era naye kennyini obeerenga ate obaolyawo obakolera ebituufu olunaku olwale lwajjo Mwai Museveni yabadde Bushenyi eyo n'abeera ne Shema naye bu video bwabadde butambula nga balaga nti babadde tebaagala kuswala this time omwana yakubizze oba banaba babayita batya Presidential Press Unity PPU bakozeemu ensobi ku bifaananyi baaweereza NTV balina video zebakutte mu crowds nga zirimu amabanga mu bisaawe nga abantu basobola n'okudduka ne bayitako ne bakola batya kakati nga basoose ne baleeza video abaana NTV bano NTV tugenda jiggala kuba tekola mawulire matuufu baleese story nga balaga nti abaana ba boda bali mu kubawa emidigisi 5 bagende kulale ya muze boyinga boda ziringa 5 kyokka poliisi egamba Kyagulanyi yakola procession mbuze ekibuuzo boda 5,000 ziba zigenda zivugira mu nsiko oba zirina kuvugira ku luguudo bwe bamaze ne baleeta ka video akalala nga abantu badduka bagamba fe tubikooye nga bonobeera kulaleyo omuntu nga bakukase bukase okugendayo n'okoowa ne batandika okudduka abantu badduka tebabyagala biki ka video nkalabeko ne ngamba kiki kye tuliko wano eno abantu tebanategeera butegeezi mbeera eriwo oba n'olw'ensonga eyo tubategeeza nze njagala nnyo ebintu ebiri generic kati Mwai Museveni otegeera otya amaanyi go n'obuwagizi bw'olina ng'ate abantu be bakuleetera basasula ssente oyo omwesiga otya kalulu nabye abasajja babiri baali beesimbye okukadira NUP embalala ne bamala ne bagamba ffe tuvudde mu lwokaano after the nomination balabiddwako olunaku olwajjo nga bali ku lale ya Mwai Museveni bakola zi drive bakola procession ensonga gye bawadde bagamba ffe twali tujoyininze NUP nga tulowooza eneetuyambako mu kutuwa ssente ez'okunoonya akalulu naye ne batatuwa boyi
bw'obanga oli mwavu yalamaani toyingira byabufuzi biveemu kuba kitegeeza oli mponga byoyoze kubba bubbi. Kati naawe Mwami Museveni weesiga otyeza emponga byoya ekibajjusiza eri ssente kitegeeza neewuwo bazzeeyo lwa ssente. Abo tebagenda kukola service delivery ku bantu beewaabwe. Era nammwe abanyankole mubuuke. Abantu bwe bato temubawa bululu. Ne gwaba ali mu mugongo gwe temumuwa kalulu. Kuba tagenda bayamba. Oba ontegedde. Nze waliwo Seeka yabadde abulira n'agamba Musiraamu ojja otuzungizaako bu budget bw'okwanjula kuba bw'embagayo. Omukazi owakisa waaki owokubiri nga tolina busobozi. Omukazi owakya waaki owokusatu nga tolina busobozi. Musiraamu lwaki obonyaabonya abantu? Lwaki ozungira ku bantu? Kati naawe emponga byoya tolina ssente ate mwoyagala kujja okiikirira abantu. Ebyobufuzi by'abantu abalina ssente. Abantu abaze mu byobufuzi nga baavu. Kyova olaba nti abakulembeze b'enaalemu abasinga abatakoledde bantu bajja mu byobufuzi nga baavu. Kyagulanyi aze mu byobufuzi nga ssente zaazirina. Dr. Besigye aze mu byobufuzi nga ssente zaazirina. Be bantu abagenda obbayamba okukyusa eggwanga n'okukyusa ebitundu byammwe. Newe muneesiba kwabo simanya ona nti mwana mwavu talina ssente mumuveeko. Era agenda ba disappointing agenda tuka mu parliament bamuwe milioni 2 abatunde. Awontegedde bamuwe milioni 2 abatunde. Why are you dying with that dying horse? Si kirungi ekyo. Mukiviireko ddala. Oyo yakyuse temulina na mwesembereza kitegeeza teyeesigwa. Kitegeeza teyeesigwa. Muteeka an example of Twaha Kagabo. Oba Bashiri Kazibwe. Batuuka eri ne bakyuka. They were poor mponga byoya. Era bakyuka ne bawa ssente ne bakyuka. Bavudde mu constituencies zaabwe nga tebalina kye babakoledde. Kubanga mwabakyawa. Oba ontegeera. Ate nasanyuka nnyo nti Kagabo yadduka n'agenda mu NRM. Oba kale yali addamu NRM I don't know. Naye yadduka n'agenda mu NRM n'atafunayo wadde n'akalulu n'akamu mu primaries. Kitegeeza tebakwagala. Ogwo gwe mutima gwe twagala. Omuntu bwa tomwagala mulagire mu kalulu. Omugambe kati nze nkufuga wano. Akange ng'anya okukakkuwa genda Museveni akuwa akake. Surprisingly ate abantu bano ojja kwekanga ne MP atwala mu kitundu Museveni walondera nga ate ne Museveni tamulonda. Ng'atiikinga kake nadde ewaka. Onfudde ontegedde boy. Bire ebintu bizibu. Temuddawo ne mwejubisa simanya owange nedda. Mu mawulire nga bwe gazze gatambula olunaku olwaleero. Olunaku olwajjo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ate mpozi olwa Abedi Bwanika Bampuuga ab'omuti bakyaddeko mpozi ate Emmengo. Naye kye nategereko Katikkiro ono alayika ayagala nnyo okwogera ebisanyusa abantu ababeera bamukyalidde. Kubanga Bampuuga be bagamba nti omuntu akola ebyobufuzi ebyobukyayi nti Kyagulanyi akola ebyobufuzi ebyobukyayi. Kakati wano nno omukulu abagambye nti bannaaye temusiga oba temuzannya bya bufuzi bireeta kukyayisa bantu na kubavumirira kyayisa okuyisaamu eggaali. Ebyobufuzi ebyokuyisaamu abantu eggaali. Ndowooza kino Katikkiro agenza okukyogera nga Kyagulanyi yakivuddeko nga si kyaliko kubanga abantu baali basuubira hot fire okuva e Masaka eyo but talina kyakonyeeko. Yabadde ku nsonga ndala nnyo. Kati nabo bennyini ababadde baleeta emmundu abazigaludde bazeeyo n'obumundu bwabwe. Otegedde. Bw'atyo Katikkiro bwe yabagambye kubanga Bampuuga bali bakyaddeko mu ofiisi ye Emmengo. Oba ontegedde. Anyway, Nandala Mafaabi olunaku olwajjo yabadde kasangati naye waliwo akantu akansesezza. Abapoliisi lwaki mwangu okwagala okugjayo emmundu? Omusajja Nandala Mafaabi yabadde atambula manyi yetagenda mu bisaawe
bino byogamba mbu ngenze mu bisaawe nkubera aha ye wasanga bakunganya abantu wateeke emmotoka ye n'ayogerera awo oba wabbali wa kkubo oba ki bw'atyo bw'atambula. Kakati omupoliisi yabadde agaana Nandala Mafaabi okubeera ng'akolera campaigns ku roadside. Si bukkakana nga beerizaawo era bintu bino bya Uganda. Nalabye omu kuba FDC ng'avaawo obinyono omupoliisi mayinja asatu nayagala akwate bw'ati ajjeyo pisto namunga tojja jjijjayo ne bamusindika nadde eri. Singa babadde baana bene UP boy wandiwulidde ekyandibadde kifubutuka ennaggulu eyo babyakagaba balusoke baani singa kati bayogera. Naye sinawulirayo poliisi bekola statement ku bya FDC bwe byatambudde okusikaŋŋana. Kyenategeddeko oba poliisi oba lunaku is it tomorrow oba ddi electoral commission egenda kuddamu esisinkane bonna abeesimbyewo. Simanyi ba ne President Museveni anajja mu lukiiko lw'electoral commission oba tajje oba tajje anyway bwebintu bwe biri. But police, don't rush to pull out your gun and don't rush to pull out oba to pull the trigger. Olw'ensonga nti ebyo bikola buli bw'otta omuntu omusayi gujja ku mikono gye tegugenda ku mikono gya Museveni, tegugenda ku mikono gya Muhoozi. Watya ng'omuntu oyo gwosse bakubikire bagamba waaye anti eno ku kyalo waliwo eyafudde naye ng'ate yafudde gwe wamusse nga gwosse na wa luganda lwo. Okyogera otyo ekyo odde eringa ogamba bano bayaaye. Ekigambo ky'okuyita abantu abayaaye nga tomuliisa nga takubbanga nako nga obwavu bw'olimu ggwe ng'omusirikale wa poliisi mukama wo yabukuliyetingidde nonti oli omuyaaye nga n'akulira abayaaye mukulu Kyagulanyi ng'Omugalatiya bw'amuyise ali very rich nnyo. Anyway, tusoke tugende tukube ttooki mu campaign z'olunaku olwajjo nga tetunagenda kuzaana olunaku olwaleero obudde bwonna butufunye bulungi nnyo. Mwami Kyagulanyi yabadde yasimbula ezisami yavudde Magere bamuganya okuyita ku main road eya Bombo n'ava Magere nadde gayaza n'agenda bw'atyo ziroobwe n'ayitaayita omwo mu mpolampola. But era still amagye gamutambulirako. Electoral Commission yawa Bobi Wine kabangali y'abapoliisi abo eyo security emumala. Ne kati Bobi Wine alina emmotoka nga 8 oba 10 ez'amagye ezimutambulirako. Kye mugamba nti Kyagulanyi atambula ne convoy nnene. Convoy emu si ya Kyagulanyi. Convoy endala y'abakuuma ddembe ba poliisi na b'amagye abali ku Kyagulanyi irigale. Era nga bulijjo ng'enkola yaabwe amagye gaatomedde omusajja omutwe n'afa. Bamulinnye omutwe n'afa. Mufunamu ki gwe driver avuga emmotoka eyo? Waliwo olunaku lw'olowoozaako n'ogamba lugenda kutya nga toli mu kuvuga mmotoka eyo. Kati sigenda kusooka kunenya bano bakutte mundu bw'ovuga. Nenya gwe driver. Dala, did you go into a driving school? Are you a qualified driver? Singa abadde Kyagulanyi nga yakonya omuntu n'afa, driver wa Kyagulanyi yandibadde teyakwatiddwa dda. Baddereeva abo mubakwata ddi okubavunaana emisango gyabwe egy'okukoona abantu ne bafa? Mubavunaana ddi? Kyekibuuzo ekiriwo. Kyagulanyi yavudde waka nga yambadde bulletproof ne element. Kitegeeza ki? Waliwo threat. Waliwo threat oba oli awo ey'okwagala okumukuba amasasi afe. Naye bamubanga ddala mwalwanirira ddembe. Oyo yenna alina ey'endowooza tokikola. Alinza okubeera nga tali mu gavumenti ng'ali bweru wa gavumenti ayagala kikola kyayise gavumenti, but naawe tokikola olw'ensonga okuyiwa omusayi kujja beera kungi. Waliwo ebintu byemwe mulabanga ebitalina makulu nti oba but sebo ezemundu osobola ozikuba ne ziggwayo. Nze njukirawo ku mulembe gwa Besigye bakubako ku kutiya gasi naggwayo. Singa Besigye yalina omutima gwagamba mu kati tuwambe
era bandi lube tiyagasi nga weddeyo ne badda ku live ammunition zinazo ne zikalira. Kuba kyali kibaddewo mu lutalo lwa Mwami Museveni ng'abantu balwanagana maje ku maje, emundu ne zikalira. Oba kitegeera, emundu ne zikala. What happened after mundu nga zikaze? Museveni yawamba. Kitegeeza nammwe ezammwe bwe mukuba ne zikalira, abakomaninze essaawa ezasobola okuwamba. Bati musaye gw'abantu bameka oguba guyiise. Lwaki entegera yammwe n'obwongo bwammwe bulowooleza nnyo mu kuyiwa omusaayi? Bwe mmanga mulya nga mwagala okuyiwa omusaayi ogwo, mugende mu lufula muli n'ente, sala ente eyo, teekamu stro, onywe nga bw'onywa kabbiya. Andi bakulira kanywa omusaayi, onywe nga bw'onywa kabbiya. Ni temutta baana b'abantu. Gwe driver okujjako ng'oliko ekikyamu, ovuga otya emmotoka n'olinnya abaana, notta abaana b'abantu, noddayo waka ne weebaka, ne mukazi wo nakkulisaayo n'abaana bo ne bakkulisaayo. Nabagamba abaana bano mubaboole. Abaana b'abantu abo abatulugunya abantu mu masomero gye basomera mubaboole. Bw'obanga obadde onywa naye obuugi tandika okugamba nti sijja nywa naye obuugi, taata watta abantu. Oba oli awo abantu banaafuna obwongo n'entegeera nga kivudde ku mwana, gamba nti dadi abaana bambobola bansosola bagamba otta abantu. Tugenze tugambye yabadde Luweero Triangle, abantu balaze omutima. Yabadde ayambadde bulletproof. Bwe yatuuseeyo alina eddoboozi yotafiire lye yazannye, bwe yabadde ali ku Rale M nga ddala yasoose n'abavuga n'abazaana bagamba abasajja bajja mu myaka gy'ekinaana eno egy'ensanvu ne babalimbalimba ne bamala ne bayogera ebigambo bino bwe biti. N'azannya eddoboozi lya otafiire ng'agamba bannaye mu myaka 5 bulabula n'agamba kati tulekeraawo. Nti abasajja bano ne babeera boogera balaga nti ensonga bazitegeera. Bwe badda eri ne bakola kirala. Ne weebuuza lwaki omuntu omu yandibadde akola ekintu nga bwe kityo ekitalina makulu. Ate onaani? Okola kityo ne bajja ne bakufuuwa. Tozayira ku bigali byange. Ranks abasajja baze ne banfuuwa wano ensimbi omutereke obwagira ensimbi ezitokomoka. Oba okitegeera. So ani uno anyway njagala sokoko ni wane tulabe gundi ene weri kubanga omusajja anchankalanyiza naye andeetedde ssente. Tuli mu mmeka? Tuli mu ddakiika mpozi ate ezisembayo. We want to wind up tugere nga mulamu naye nkugambye gwe ali yakola kyokola abaana bo obateeseteese otya bagenda kubeera nga bali okwabo bwe baboola mu masomero, bagenda kubeera kwabo abakyayibwa mu masomero kubanga taata wabatta abantu. Kino nkigamba naawe oba oli wa opposition oba oli waawa, amaanyi g'okozesa ku bantu gy'oli ddala ge olina okukozesa. Abantu abo gobaleseewa, you know. Tweyongerayo mpozi ate ne campaign trail za Mwami Kyagulanyi nga bwe byatambudde ejjo obusiika na buli kimu. Ate mpozi obule batusobozesa tujja kwera nga tuhiitingako mpola mpola ate mpozi no byaliro. Abanubbi basibiridde Mwami Kyagulanyi ebokisi y'ennyaanya. Ng'ebokisi y'ennyaanya si yakulya nva, si yakusiika nva. Wabula baagimusibiridde nga bagamba ennyaanya zitangira tiyagaso okubalagala. Ne bamukwasa akabbo, bamuganyikana akabbo ketukakwasizabe kati kitegeeza Uganda ogirina yonna waneeno. Abanubbi bano bali mu bitundu by'ebbomba awo Kalule nawa mu bbombo mwe bali bulungi nnyo. Batuukamu batya Ssekabaka Muteesa yabawa ettaka awo mu bitundu by'ebbombo ne Kalule n'ebitundu ebirinaanyeewaawo. Kati oba oli awo basaze bagambe nti ekiseera kituuse tubeere nga tuweebwa tuweeko ku muntu omulala naffe
mwami Museveni tumubereddewo nnyo ne yasiba abantu baffe Nasulu ebbanga lyamala mu kkomera bamutadde akaddiye kale bwe batyo ne bakyonera mwami Kyagulanyi ennyaanya abadde tamanyi sayansi ali mu nnyaanya bwe bakuba tiyagasi n'onaaba amazzi mu maaso ate tiyagasi ayongera okukubalagala naye bwe bakuba tiyagasi n'onyiga ennyaanya eyo n'ogiyisa mu maaso bwoti tawulira ku katiyagasi oyo sayansi abaana baba bamugjawa naye nga kyekituufu ye reality okitegedde kati bankwatidde bokisi y'ennyaanya ennene ate tebaleese zino ezengera amangu baleese zino nga zikyalimu akabisibisaawo zireme kwonooneka mangu kati kitegeeza ennyaanya ezo buli baba basimbula okugenda mu kampeni walina okubeerawo omwana akwata konteyina y'ennyaanya agikwata buli wakuba tinga mugamba ennyaanya yino principle oba okitegedde anyway ate bwe kubanga kuliko abatambula ne bwe bwali nga muli bakwano basuuna bbeeni temubba ennyaanya ezo muyinza okubba ennyaanya ezo ne muleeta obuzibu oba muntegedde anyway njagala kubeera mpozi nga ate mbasiibulira wano olunaku olwaleero naye ninawe mbadde fe abawandiisi obeera awantu naye ate nojjawo ekyokuwandiika oba ekyokuyiga ninawe mbadde nga waliwo abalalu nga balalu batabufu ba mitwe naye omulalu agenze n'agamba yogera eddoboozi ly'omusezi lyeyayogera ng'asera ojja tegeera ekifaananyi ky'omusezi yogera eddoboozi ly'omusezi yayogera ng'akola ki ng'asera ogenda kutegeera ekifaananyi ky'omusezi sigenda kusukkawo wano eno mbere bulungi mweraba